mbalamusiza nnyo mwenna ababadde mu mukolo gwa Kirimaanyi wabadde Jinja oli awulirwa nga musi yatuse mu kibuga Jinja ne Wuluguma. So mbakulisaayo mwenna nebaza mwenna abateesemu omukono gwammwe n'obudde bwammwe okulaba nti omukolo gugenda bulungi. Ate ntwala omukisa guno kwebaza nnyo omuganda wange Bebe Cool ayayimbye nnyo n'akyamula abantu ababadde beebase. Ate bwe yamaze okuyimba n'akola ekintu ekirala ekyenjawulo n'ayogera ebizibu ebiruma abantu. Naye olw'okuba nti abadde ayogera ebiruma abantu nga kuliko MC omutamiivu n'atandika okwogera nga ne MC amwogererako. Bebe n'anyiigamu awo katono n'akubamu oluyimba olusembayo n'ava ku stage. Naye nga ntwala omukisa guno okwebaza Bebe Cool kubanga jo yagambye nti abaana be bonna bazanyi ba mupiira ng'oggyako omwana we omu Hendrick ye Dola Pepper oyeka yatali muzanyi, abasigadde bonna baki bazanyi. Nagamba Hakim Magumba abazanyi bonna abavudde mu Busoga bangi nti tulina talenti nyingi naye tebalina bye bazanyira, tebalina bisaawe. So n'asaba afande nga akozesa obuyinza bwe bwa ofisi we nga Ssaabaduumizi w'amagye g'omuttaka mu nfuufu, mu vvu, mu bibira, mu migga, mu nsozi agambe president n'abakikwatako bazimbe ebisaawe. Naawe ekyokulabirako ekisaawe kitwabaddemu kyabadde kirabika ng'ekiraalo. Yes, yagambye tuno tuli mu kiraalo naye nga ate wano talent tuzirina ba Dennis Onyango wano mu Jinja bangi, Hakim Magumba bodaboda bangi. So ekiseera kituuse government eteke sente mu byemizannyo ne mu entertainment. So byebyo byabaddewo. Bebe Cool ngaawo omanyi nti y'omu ku bantu abali ku National Organizing Committee y'omukulu. So ngaali ku National Organizing Committee n'okuyimba olumu ayimbira bwereere kubanga aba ayagala abantu b'omukulu bakole ki basanyuke. Ye ajja mu biti ebintu nga bisatu ng'omuyimbi, nga mobilizer, nga member wa National Organizing Committee. That is it. MC nabagambye MC abadde atamidde era nagambye abapoliisi bamujjekera oluvannyuma we bate MC bamugjeeko kubanga ne minisita abadde ayogera n'amwogereramu. Minisita Pasis namuganza yabadde ayogera nga MC ayogerera mu minisita nga mugamba 0000 MC 00 nenga MC ye anywedde kireka MC oyo wa People Power. Yes, MC yabadde wa Nuupu yabadde wa Nuupu oyo MC yabadde wa Nuupu. I can confirm kubanga minisita yabadde ayogera nga amwogereramu. Bebe Cool yabadde ayimba nga amwogereramu. So kati omuntu kikaaki jjukira Bebe Cool yaze n'asanyusa abantu n'ababugumya ne kikwatayo ababadde ku TV mwena mwalabye nate ababadde Jinja bo banyumiddwa babadde bambuuza lwaki temwatise kusanyuka ne ku NBS neneetonda ne bagamba waya omusajja alina okukwata ebintu bino Jinja Dani ne Kafuko bali bize naye omulundi omulala tetujja kukola nsobi mujja kubikwata. Kati yabitekisa ayogere kaki ku mukulu wange Bebe Cool mukulu waffe ate mukama waffe is a senior artist. Senior as in seniority is the most senior artist. Gwe tulina akyagenda ku stage n'ayita abantu ne bakwatayo ne bazina. Actually mu Uganda abazinyi abayimbi aba senior babiri bemanyi nti bagenda ku stage aba kategori ya Moses mulimu Moses Sali ne Dani Kaziwe. Kati awo abakadongo kamu tulina Rod Fred Sebata be basajja abakuleka buyese mboga yakwata microphone nga tetwerabidde jjajja waabwe bonna Maddox Semanda Sematimba bakwata microphone n'ogamba kyekyo. So banajinja banyumiddwa. Spice Diana nze yakulabanga wakajja mu Kampala ng'oyimba nze newunya nnyo Spice nga akwegayirira omwene emitwalo 10 akuyimbire ne Jona nakubidde Spice nga mugamba agenda nyimbire Masindi ne bangamba milioni 10. So Spice atuse mu milioni 10, milioni 9, milioni 8 tatuka kwekyo lwa kintu kirala atuse kwekyo ekigambo kye tuta imaging n'omukwano n'ekitiibwa eri abantu. Spice ampita muzeeyi tutampita nga kolinnya lyange mu Kibalamu abayimbi abalala bagamba Kibalamu kikyo Spice agamba muzeeyi Balamu oyo. So Spice y'omu ku abayimbi abe brandings obulungi abe packaging obulungi aba respecting aba promoter babwe aba respecting aba bateeka mu sente nga wala brand ambassador wa chupa ya mazzi bayita ba ice baba jitani.
So she's purely gifted, one of the very best, honestly I can say. Mulungi nnyo. Omukolo gwali gw'amaanyi okulya kwabaddeko abantu baddeko bangi. Nasanyuse nnyo okulaba Juliana, mu bayimbi ababaddewo nasanyuse nnyo okulaba Sheebah, nasanyuse nnyo okulaba Juliana. Saasobodde kujja naye nga kaadi baagireeta wano ebaddewo eri. Tule ku nsonga ya Sheebah. Consolation gye baakoze ne Special ne beehaginga. Kiba kitegeeza tuliga promotera nga abayimbi tugamba waliwo entalo ozimanyi nawalano ababeera mu bubadde. Otubuyita bubadde. Kati beewalana kuki abasajja oli bayagala ono si bayagala. Ate buli muntu alina musajja we. Buli omu alina maneja we oba bbaawe, buli omu alina maneja we nga bbaawe oba maneja we bbaawe oba si bbaawe. Buli omu owuwe. Oli tamanyi Luzungu, omulala amanyi Oluzungu. Omulala tamanyi Luzungu, omulala amanyi Oluzungu. Manager omulala asobola okwandika cheeke, omulala tamanyi kwandika cheeke. Omulala kwegamba buli omu alina background ye. But see Ugandans mwagala nnyo ebyonoonese. Nze ekyenjagala okubabulira kiri kimu nti I'm happy for Spice Diana. Spice singa obadde bano abedda. Onandwadde ngamba nti mu bayimbi kati gwe ani addirira Museveni. Gwe Jessica Alupo. Sheebah yoleseze empisa ennungi. Either Sheebah agenda kutumbuka nnyo oba Sheebah agenda kugwa. Biri ebintu bibiri, yes. Oba obadde ng'oli w'amaanyi ne bakuyita nga totera kugenda kwogera n'oli oba kumuddamu n'osalawo n'ogamba kangende nkolagane naye. Waliwo ebintu bibiri ebiyinza okubeerawo. Either ng'omukumu agenda kufa, omukumu agenda kugwa, omukumu agenda kuwangula, oba omukumu yawangudde, oba omukumu alabye ekikonko ng'agenda kugwa mu kikonko kati ng'alina okwekwata ku mulala nga bukyali. Oba gamba mu Sheebah yavaayo wa Jeff Kiwa yali mu mayipakinga ali independent. No, mukulu Jeff Kiwa yeti yabaddewo. Yabaddewo. Oh, ando ali wabweru wa ggwanga ku mirimu emitongole. Ali ku mirimu gy'emitongole. Emba manyi zisiita abantu mbwa. Kati simanyi bwambwa kiki. Zishemanyi Roger mpita Muzeeyi Balamu. Nga Gravity wampita Muzeeyi Balamu. Nja kunoonya Gravity mubuuze muto wange lwaki wagamye muno nti wambwa. Oba wambwa abeera yeddira ndoza wa kika kya mbwa. Yes. Ayinza okuba wa kika kye nga yeddira mbwa. Tomanyi waba yeddira embwa nga Simon Kagwanjala. Yes. Kalenza okuba yeddira mbwa, which is okay. Nkugambye buli muntu alina packaging we ne branding we. Buli omu alina engeri gye yakuzibwamu n'engeri gy'asonsuddwamu. Buli omu alina engeri gy'amanyiddwamu. Ng'omuntu ajja kwewunya nnyo walaba Gravity omuntu gyonna ajja ku stage n'agamba Mukama yeebazibwe, Yesu aweebwe ekitiibwa. Ara tusimbudde. Omuntu aba ajja kukyewuunya. So omuntu yeewuunya nnyo ng'alabye Pastor Bugembe ng'ayogedde ekigambo nti wambwa. Oli agamba nti Bugembe abadde ki? Yes. So kakati ye packaging ye is a ghetto hustler. Tubayita ba ghetto achiever. Nti obadde mu ghetto and you achieve. So he doesn't have to leave his background gyavudde. Era olaba nina mukwano gwange ow'Kamwokya. Naye ghetto yali ghetto president nga tebanamuwamba nga Buchaman tanamuwamba. Yeah, he was a ghetto president, His Excellency Bobi Wine Kyagulanyi Ssentamu, former MP of Kyadondo East. Yali ghetto president. Then Buchaman n'amufubutula n'ateekawo cabinet. Ate Buchaman naye mpulira nti Kabaya muli bubi. So abantu olina okubalaba mu mbeera gye balimu yeeyo mwana, kasajja mwana, kazolewe mwana, kasajja katambula, kasajja. What do you expect from them? Actually, nenyanya ababakuba. Because you, ababa lumbye mu territory zaabwe. Lwaki olumba omunywi w'enjaaye mu territory? So me, I don't have a problem with anything, with anybody. My last word, Kini, njagala TV eno NBS ne Sanyuka tujikwate tujitege ku mukuto okulizi CNN. Mbanga ndi mu America nga njifuna. Mbandi Australia nga njifuna nga si Afro Mobile no. Njagala ziri international dishes zinezensio nanga ogenda muri no ya CNN, BBC. DJ Airtel.
Jendi mukwano oli osya. Nina ka performance one. Okay. One called H2O. Yes. That's why it's one at this time of the hour. Okay. Tell us about the new release. My new release is called Sheebah Mundeko. Ngarawandiko mwami bamwita Shonwi's article. Cash producer na Lukola then Aronea on the video. Yeah. Ngote yakuko nyimba. A whole catalog of music. Ati music wali ate mungi. Yeah, so twagala abantu bamwe enjoying eh. Napo tumufulumya nga tukyalina obusobozi omufulumya, which is right now. Yeah. Agwamechi? No, not really. Nkyali mukono gwa buli omu. Yeah. Simanyanya ninako obuzibu nenze nkyali mukono gwa buli omu. So wasekolingira ddala wano oba? Wendy right now. Okay, not there then come out. Not there for 2 weeks then come out. Yeah. What happened with Nothing. Kiki ekyabawo wakati wo Nimrod yatugamba akwegomba akukwana all in vain tetwamanya why he tended in tears. No, okwegomba I think it's natural cha muntu. Omuntu na yegomba omuntu amulabikira obulungi. I think kye kimunegomba maybe mulabikira bulungi. Nenga. Bibaawe ebyo ne tuli bamukwana. Ani Nimrod. Nimrod naye musajja nga abalala beegomba omukyala yena gwaba yegombe. Yagamba na muganda. No, we are friends, guys. Sina musajja wano. Musia ali mu TNS. Mubonna bonna aba TNS lwaki Musia? Musia is the kind of person ekintu akikosa omutima gumu, you know. He doesn't expect anything in return. Like njagala ng'omuyimbi ne music wange namwagala. Kibatu kyekye. No, that's not him, by the way. Chechimufula different. That's not him. Yansimba msimbi ng'omuyimbi. Of course, bamugamba Shakira mukwateko. Then kati mukunkwatako ne tufuuka ate very close. Nanjagala nnyo. Ng'ate akikosa omutima gumu ateeka mu buli kimu talina kyansaba. So wagenda ateekamu. Nange nteekamu wensobola oteekamu. Yeah. Otaddemu ssente nnyingi nnyo zinaavaayo. Sansovayo, okay. Sansovayo, abatuwagira mwe balinyo tuwagira Sansovayo n'abali ngo ine ekiroto kyonna. Just follow it, do not give up, do not get discouraged. Eteba na mololo cause everything happens at the right time. Obuseegu mu video zo. Lonje. It's what I'm gonna do and where I'm gonna perform. That's how I dress. I mean, latest music release your video yo. Kumpi twalabanga omuntu ali obwerere. Are you selling the music or the body? Are you sure in my latest video muri munyuditi? Are you sure? Ogamba empya eri mundeko. Yeah. Kezi video tonajira. Ogamba elwa. Mundeko. Sirero. What? Are you selling the music or the body? No, you know, art is a whole package. Segera. Art is a whole package. Chobola banti omuyimbi na I negeje selling am younger brands. So for me to dress up like how I dress up, that means olimba cherubarogerako, you know, and I want people to connect to the song as well. Sigena imba touch my body, ate nyambale gomesi oba sharia. Na imbye mundeku, ne nyambala lesu olubugo, simanyo wajirabye. But every song connects with my videos. So when I'm on stage, I also want to feel comfortable and nkuzina. So lazindira mu, you know, buno buzina bulungi. Omutuukirivu mu Katonda
omuddu wa Allah subhanahu wa ta'ala muzeeyi w'omusanyufu n'embeera gy'olimu. Omuddu wa Allah Muzeeyi. Oh, my dad? Yeah, my dad is my fan. Omwana w'obusiraamu eyalibadde muyirimu mu kusoma edduwa oli bw'oti. Tatange tandaba bw'ati ogende wa daddy nyambala ng'agende wa daddy. Videos waziraba agamba atya? Amanyi I'm entertaining people. Amanyi wali ababyagala. He has seen Western artists and Amanyi must be inspired by that. So he understands the job and the nature of the industry, of my work that I'm doing. Let's talk about the sex scandals ezikwetooloolerako. Oba I don't know, men just crush on you, but simanya how you are handling this. I'm really not paying attention to that because I'm not case honestly they keep coming to me. I don't know why, so I don't give it an ear. Kubanga sibye nkola, that's not me. Sibwente wendi. Yeah. Omwana omulabye babikkulireko wano bati. Good to have you, man. How are you? I'm okay, how are you? Good to have you. You sound fresh, man. I get to do this levels, man. Anyonyode. How are you? Good to have you. Thank you so much. Who's a Kubantu? Yeah, I'm so happy to be here. Yeah. I came to support the arts. Yeah. Zoki and Mama, Lambo, all the people that are working here. Wow. And I'm so happy to be here this evening. I'm happy to be here. Thank you so much. Have a good one. Yeah. God bless you guys. I love you. They don't know we say.
Now